Hajati essanyu likutta. Omugole soko yimirire mwali tetunakwaniriza bannange buli yazze ku mukolo ali mu nnyumba tusaba ofulume twanirize omugole waffe mbitiibwa tusaba musembere bamashayi tusaba mujje mutuleko wano eno ku tebo yino wano twanirize omugole waffe bannaye buli alijja ali asembere omugole atuuse ninda bantu twaniriza omugole yimiriramu awo katini tuyina okuba akalulu akefaananyirizako mukitegedde Salima webali kusoma era webali kunganya abantu bano mama webali kuleera tusimye tugigulo mukongolo mukolo gwaffe era kwasiza akamasukira kano tuwekuwa inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ale tugenda okumala okuva kwa 100 paka ku 0. Are you ready? Don't be ready. DJ tunakusala keeki eyo tushakuteka makayimba kaffe oba bakayita batya haba haba ekyo omugole wakatambe mama akutekeko omukono baganda bone bajjoko bakuyambeko ne bakuladiwansi abalala abali awo
Tugenda kubala. Shamsa, are you ready? Brother Salima, I want you to be happy. This is your day. Oyizo mutaddamu kufuna lunaku lulala when you are graduating with that certificate immediately. Kyatulaba ku lunaku lulala ebiba birala tugraduatinga birala oba emikolo ebirala inshallah. So tumale nnyabo 0 owulira 100 ng'osala 10 88 5 0 nga sinaba kwogera obwedda mulabye Shakira nimirira first born ono ye first born mwamulabye amuddako taliwo bamwita Buzaifa engirira w'amasanyalaze kiri tasobodde kujja emirimu gy'abakamanya bega gyomutawaana ne mulaba Nifa ne mulaba Kawuma ne mulaba Abdu naye nyina abaana abalala wano oyandabiridde simanyi sina ne bwe ŋŋamba nebazanya abaana bange bonna Bashakira Banifa bonna abaana bange mbeebaza nina obulungi kuba nti saagala mwana naye nga sirina ki kuba neyazaala akaaba nange nkola ki naye Tabu atanjuza buli kimu kyonna we mugambira nti kino bwe mba simugambye wano nalwala obulwadde mwalaba naye mwandabulira najjanjabibwa mu ddwaliro n'abasawo ne beebuuza tebabuuza ng'oyo mulwadde ekibannoonya nga nina bokisi y'eddagala yenkananga ey'emmeeza ng'erimu buli kadagala era najjanjabibwa mangu nnyo nempitamu obukadde bwa ssente obwagenda sibumanyi tuvaayo naye baana bange mbeebaza mwenna mwebale kusoma Salima mwebale kusoma Nifa mwebale kusoma Shakira
nifa nakuwa embuzi yo nina abaana musaba tajerabira ng'omaliriza kutikidde ye inabameka abu naye namuwadde embuzi ng'akoze first grade Salima naawe nkuwadde embuzi yo eri wa mama Jazira tweyanziza bannange tweyanziza banasazi essanyu limukaliza essanyu n'omukwano nebogenda natu Salima bashehe mikwano gyaffe mwenna baneiba Dr. Watanasirimu abamawulire ababukedde mwenna abali wana ba TV zonna tusanyusa obbalaba ebigambo byange tebigenda kubeera bingi okusingira ddala ngenda kusooka kubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala kuba mwenna twagayisa ekyo era neewuliza okusangawo wano abantu kuba twali tulowooza nti Salima tugende tumalirize ekibuli tukomewo awaka naye netubeera nga tukikubaganyako nga tuwulira tugenda sigala n'ekintu ku mutima nga tetuli basanyufu kutuusa lwe twasazeewo jjo netugamba wakiri tuyite abantu abanaabasobodde afadhali tubeereko nabo nga zino eddakiika zetuliwo buli omu alabeko munne tusanyukireko Salima waffe era neyanze nnyo neyanze nnyo bali kujja Salima weebale kusoma kamaama kubanga lumu nali ntyamu oyo Salima gwe mulaba yali ayagala nnyo ebintu ebirungi ebintu ebiryeye omanyi bino ebyabawala bana omanyi bano abawala bakikinaze engalo bati ng'ebyo byemulabamu nebuuza Salima oyagala kusoma kimanyi mwamenezi njagala kubeera pilot nebuuza Salima Uganda waliwo enyonyi meka naye alhamdulillah twayogera naye n'atuwuliriza nakkiriza kye twali tumugamba webali nnyo webalire ddala tukkiririzaamu saba bakubireko mu ngalo njagala okwebaza Shakira kebale webale kunnyambako maama first born omwana omukulu bw'abeera aluuza abasse banne bonna bw'obeera feri kubanga gwe olomode wange nkoze bulungi webale kubeera kyakulabirako kirungi naawe nniifa mwendanga bwe muli mwebale kunnyambako kuba nze saali gasobodde kuba ndi mukazi nzekka so mwebale nnyo mwebalire ddala nikirala mwebale kunjagala mwebale n'okwagalana mwebale kubeera abantu abaagala okukola mwebale kukulaakulanya Sitana Medical Center nga tuzzeeko ku kyeddwaliro njagala okusooka okwebaza Dr. Wataba ffe twalina ekirowoozo ne Shakira nawe yakireeta ne tutandika naye weebale kubanga entandikwa yonna yonna gwe wali olina experience weebale tuyambako sebo era tukimanyi oyinza okuba nga gwe tokimanyi naye twasitukira ku gwe amagezi gonna gonna getuli kutambulirako gwe wali musingi tweyanze nnyo ssebo tweyanzeege nga neti amina amini omanyi obeera ngaoli musanyufu ebigambo olumu bibeera bikola ki bibula oli oyagalako buli kyoyogera ngaoyagala kwebaza era ngenda kwebaza nebaza momino jangu bakulabe
Bannange okukuza abaana tosobola kukuza abaana wekka obeerako n'abakuyamba era mirimu mu kukuwa amagezi Yetawodde wali ssebo tukulabe odde wali baali mu kifaananyi tukufune ebbere Tubadde kuki? dda wali esente zetunoonya ezikoze byonna byetukoze natandika ne Gaddafi n'andeteramu mino oba tumaze emyaka emeka kumi kiweze giwera emyaka 10 nga tubalimu mino ono yavuga mmotoka ne bwe tugenda abantu ekiro mu nzikiza ekyo kyemwewunyako Ashrafu lwakuba taliiwo yafunyeemu ebimutawaanya mpozi ne Kawuma bwe tukole eno mu kuyimba mwebale nnyo kunnyambako okufuna ssente mwebale okunkuuka mwebale okubeera nga munjagaliza n'okuprotektinga n'okumbikirira omanyi abantu bokola nabo bwe babeera tebakwagaliza oluusi oyinza okugwa mwebale nnyo mwebaliddala njagala okwebaza abasawo kusitana Medical Center njagala okwebaza abasawo ku Musana Medical Center muyimireko bagalabe bannange ababiri tulinawo muyimirire abakozi ba sitana muyimirire bambi muweddeyo mubalengedde bannange ka tebali ndi ku kamera bali mujja basanga nga bali mu byambalo naye bebamu nange ndi eno mwebale kukuza Sitana Medical Center Sitana eri ku speed nange gye neewuunya buli lunaku Sitana ndaba yeeyongerako twatandika ne rooms 2 ne kati tulina mmeka naye kati tulongoosa tulina dento tulina maternity tulina kimusawo ogera olusawo yogera mu luzungu batayirira n'okutayirira Tina inpatient, Tina outpatient, Tina dental, Tina laboratory, Tina theatre. waba abagamba nga baagala We okutayirira immunize. We do all. Almost buli kimu weekiri. Ebisinga services ezisinga zonna weeziri. Alhamdulillah. Sitana Medical Center ekola okuva ku makya paka ku makya badokita babeerawo wootuukira mweyagala kukulongoosa oba kiki basobola okukirongoosa naye nga mwebale nnyo bange mwebale ddala mwebale kunkumira bizinesi zange njagala okwebaza abaana bakola ku Sitana Networks najibu weebale kulembera bulungi banno n'abaana bonna b'okola nabo abasawo ne banyabo kyenvudde mpita abaana abo ne mubalaba nti bwe tubeerako ne byetutunda mutuwagire kuba abaana abo bonna nga bwemubalabye tewali mwana yasasula ku Sitana Networks nze abamu nze nabasasulira ne bagenda ne bayiga then ne bajja ate bo ne bayigiriza bannaabwe kitegeeza nti olina okubeerawo n'akasente akabalabirira kati muno kye tuba tubasaba nti mujje mutuguleko tusobole abaana abo kola ki okubeerawo waliwo omwana miyingo aliwo miyingo jangu nkwogereko taata buli omu alina history naye oyo miyingo yankwatako nnyo era njagala buli muntu aliwo nafunemu ekyokuyiga mulaba ezo polo zeziyimiridde awo ez'empagi ebyo ebiwaji mubirengera gwali lusozi miyingo ono naye bayansaba ettaka ng'ayagala alikubemu amatofaali ono omwana ono kati akuze
naye Miyingo yakuba ettaka eryo lyonna n'atema ettaka bwe balamu olusozi olw'olunalumu kuba naye bayangamu bayajjamu amatofaali ameka kuba yampaayo n'ekiramu nga neebasa ng'ono omwana yakuba ettaka eryo ng'alisombesa engalo ng'akuŋŋanya bw'ati ettaka n'alisomba n'alitwala eri ewa neiba ng'agenda kukuba amatofaali bamuwe ssente ono era yakikola mwentunulire ettaka eryo bannaye mulabe okulisomba ng'olisombesa ngalo ng'ate gwe olisange ng'ate oli mwana muto kuba kati mukulu. Miyingo ne mugamba Miyingo tugende wali ku networks oyigokokya ebyuma nakola ki ne mutwala bangi bentwalayo nolanga takitutte nga kikulu nawolaba nga n'agenda n'omutwala nolanga abizanyiddemu naye ono omwana namuggyaawo ng'akuba ettaka ne mutwala eri ayiga ebyuma ku ssaawa eno eramu bakusasula kubireko mu ngalo. So njagala buli mwana ayigire ku ono nti bw'obeera ng'olina kyoyagala beerako n'embeera gy'oteekawo ofune we bakola ki we bakuyambira. N'ekyo nasaba abantu abatugulako ebintu mutuguleko lwa nsonga titulina abantu nga bano bambi naye abeere afune ssente kubanga mutatugulaako naye ng'obwanaayo ekyoluggi oba tagenda kufuna byamukya njagala abeere mugagga. Yes, naye aninyeeko bambi gyenvuddewo. So Salima yigirira kuwani banange omwana wange mukozi mumulaba nga mulungi ate muto bajja emyaka egyo omwana abeera muzibu wakola ki wakufuga naye Salima bw'abeera ku mulimu nze ne bwe mba ngenze ku ddwaliro Salima mpitako n'olengera ng'akuyise kati abasawo kuba batambula ng'abasirikale kirabika bwe baba batendeka olwagga osanga oyo Faati ng'atambula Faati asobola okusamba naye kirabika era yeebera training Salima akuyitako ng'alinga atakulengedde ng'agenda ku mulwadde mpaka w'amaliriza weebale kubeera mukyala mukozi webale kumanya kyoyagala kati okimanyi sikyalina mutima gwonna nti Salima ogenda kubeera otya okujjako nsaba Allah atuukirize buli kyokola ki buli kyoyagala nsaba Allah atuukirize byekwagala byonna nsaba Allah akufuulire omwana omulungi byonna byetukulaninga bikole ki bituukirire atutaase n'ebizibu ebirala ebiyinza okola ki okutulumba. Njagala kwebaza abasheehe naye bali mwenyambyeko nno wano ku baana wano mu COVID nga bw'obalabye abo bonna abangi kubanga babeera wano bakuba abamu nabagambye bannaye nfa abamu mufune nammwe naffe tulina abatuzaala si be batuliisa mugende bamusula endala mu kisula naffe twasulako enjala naye basheeye babanyambako wano nga babasomesaaye kugamba eyali badde alaluka ennyo wakiri ng'ayinayo kino ekikola ki ekimuzza oba wali oguseebaziza senga nuusu mbitira batulabe oyo mumulaba oyo mumukubirako mubalubana nze nalina akava mukyalo ono omukazi wattu nga tuli baavu nga leero tugamba tunalyaki omwana bamugobe ku ssomero maama nyabo nusula ng'atambulawo n'agenda nannyonnyola ate nga mwana muto kwebale ono kwebale bambi banange oba wali okusebaziza nuusu kimanyi byonna byoli gyendi ate muyimbi baneiba mukyala nabakristu mama Kemi abalala tebasobodde kuba twabayise kiro tebasobodde kujja mwebale kujjanga wano buli tubayita mwebale kunjagala mwebale kumuguma nze tewali kinkoonako wano
banzi siri muntu amanyi nnyo bwe mama kaneki so mwebale buli olubeerawo nze mbeera mugumba kimanyi tewali muntu ayinza kunkola abalongo mwebale kunjagala obuuyo n'omukulu bwabwe obuuyo aliwali gwe twakamala mu graduation ibira abakulengere oyo naye mugole yakamala ebitabo oyo bambi mwebale kutwagala ibira nawali babulamu atusereeti fena tubadde eri kibuli mwebale kwagala Salima besti Salima ine emikwano mingi bakuba abamu babatikidde leero tebasobodde nabo bambi baliwaabo n'abantu babo neeyanza nnyo bannange kuba waliwo gwesebaziza naye nga nze ndi musanyufu sebo dokita wataba medical center bannange mutukubirako eri mukono sikekiri n'essomero ly'abasawo ndowooza mukiwulidde ekyo akusaba Allah akusobozesa abaana bajje basome neeyanza nnyo bannange neeyanze ge mwenna abankuuma jangu jeni bakulabe Lubega vaayo nawe bakulabe nze tebalyankoonako wano mama Fayeke mwebale nnyo mwebale ddala wuuno jeni atukuuma wano banaye mukubireko mwana ate Nagasha where are you jangu yebaseba ono Lubega naye atukuuma wano wuuno mukubireko mwana Nagasha aliwo bannange neeyanziza nnyo nze bwe mbeera wano tewali kintu kiyinza kunkoonako buli omu aliwo okukuuma nze era nange nkimanyi nti munjagala mwebale nnyo mwebale ddala kunjagala nsaba Allah atukumire omukwano ogwo nsaba Allah mwenna abagaggawaze nga bwe mbeera wano nga nkubira mama Fayeko inawe milioni 10 awo ngakubira Rahma ngakubira musawo Helen buli omu nga mukubira bukubizi n'abakristu nina ekifaananyi kya mukadde 5 nga zijjayo ojja neeyanza nnyo bannange abawukedde ebiweddeeyo assalamu alaikum warahmatullahi Salima tukyakusuubiramu ebitabo ebirala bingi ekyo nakase ekirungi ng'okimanyi si bwe kiri